tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bannye betulabye baasekanga naye lwabalya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Akakayimba kowulidde kamwami Ambassador Sally wamu n'omukyala Maureen Nantume osobola tokkanoonyaako noba ng'okawuliriza okamalayo n'owuliriza obubaka obukalimu. Ngero olunaku lwaki nsoosezza okuyimba akayimba ako oba lwaki ye intro yange olunaku olwaleero. Wotunda mu description yange eya channel yange olabamu ebintu ebyenjawulo n'olabako n'ekigambo healthy tips. Olunaku olwaleero nina omwami gwe ntera okufolonga ku TikTok eyo. Ndowooza ngenda tandika okulaba nga mbaleetera ku videos ze. Mpulira ennaku mpulira okunyula abasinga kyemanyi mumumanyi. Yeeyita ye nga yeeyita Mr. Ed naye nga ye Ssenoga Hassan. Ayina ebintu ebyenjawulo byayogerako eri bannaffe abalina obulwadde obwo. Bikwasa ennaku naye nga tusaba Allah abe nga bakuuma basobole okuwangala mu bulamu bw'ensi eno. Bantu bangi bali eyo balina obulwadde buno naye nga batya okumira eddagala. Oli empeke n'agitya naye nga munnange yegenda okuwangaaza obulamu bw'omukwano. Gwe wenna ali eyo ng'olaba omuntu ng'alina obulwadde buno bambi tomusekerera mu kansoringi mugumye mugamba osobola okuwangala mukubirize okubeera ng'ate amira eddagala. Kyemanyi nti mu famire yo walimu omulwadde muba temuli mulwadde olinayo omukwano gwo ayina ewaka omulwadde. Simanyi wenyinza kyogera naye nga kyemanyi buli muntu alinayo omulwadde gw'amanyi era gw'aba nga asobola okutuusaako buno obubaka. Nnaku olwaleero nkuleetedde eno vidiyo ng'omwami ono akulagirira butya omuntu oyo oba gwe mwennyini aba vidiyo eno nga oli mulwadde naye ng'otya okumira eddagala. Butya bw'osobola okukola empeke eyo n'osobola okuba nga ate ogimira. Ate era omwami ono okubeerako live ku TikTok nga omanyi nti vidiyo za live tezisevinga naye ngenda twalanga obudde bw'abanga kwali then nsobole okubaleeterako ku vidiyo ze wano. Osobola okuyitayo n'olaba vidiyo ze z'akola n'oba nga ofunako ku tips ez'enjawulo. Gwe wenna alaba vidiyo eno osobola okuba nga olinayo omuntu omulwadde nga we nkugambye n'oba ng'owuliriza ku magezi gawo abantu n'osobola okuba nga ate munno gamutwalirako oba n'omukansolingako mu mbeera emu oba endala. Twetaaga okuyambagana, tuli muntu omu, buli omu yeetaaga munne. Mwawasuza otya? Nze Hassan Ssenoga, nze omukulu w'ekika Mr. AIDS. Njagala bagezi kubuuzaako bino bye ngenda okukola nina bye mbisindikira. Message ya leero weeraga. Njagala omanye nti si gwe wekka kirimu kino. Abantu bangi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda n'ebweru w'eggwanga bamira eddagala on daily basis. Awatali kwosa balimira, balyagala, libakolera ate bawangadde. Togezaako n'okaaba nogenda maaso nakkaaba kwokka. Okaaba kulungi naye si kwe kusinga. Omaliriza okukaaba lowooza ki ekiddako ekiyinza okutaasa afuta kukaaba. Singa okera ku makya n'oyokya essaati gy'obadde ogenda okwambala tojja gyambala ng'eriko ekiraka. Kyusa bukyusa design ndala ogambe nti naawo kati kanyambale ekirala. Design eri emaze neekola ki neefa. Otestinze ng'oli positive, the hard way is the only way. Tutandika eddagala. Kola nga bwe ngenda okukola ojja kumalako, ojja kuwangaala. Yine empeke ogirabye tukolera nawe ejjayo eyiyo bw'oba ondaba ejjayo eyiyo giteeke mu kamwa. Kwata amazzi kola nga bwe nkoze ojja kuwangaala, ojja kumalako. Abagamba balina tendency ey'okusesema. No please, ekyo gwe okyeteekamu. Olaga nti tosobola kugimira naye osobola okugimira neebeerayo munda.
empeke eno tekaawa eri friendly. Ekyokubiri, empeke eno giraba yakendera size ntono. Empeke eno giraba eri mu oval shape, amakulu yansi yonna. Olaba empeke eno erina color eziri friendly, pink, blue, white. Bagezezzaako ogifoominga in the good way nti nawe agimira ddamu essuubi oddamu amaanyi. Kyomira nga kikuwa essuubi. Olaba okera ku makya n'ogenda ku party nekuyaka selfie ng'oli ku party. Bw'ogenda mu ssabo toyinza kukwata selfie ng'oli mu ssabo kuba omanyi kyokola si kirungi. Era ogendayo kiro mira empeke ng'ogyagala ojja kumalako. Nze Hassan Ssenoga, nze Mr. AIDS era nze omukulu w'ekika. Mbaagala nnyo. Mr. AIDS. Okay, mukwano we ngandaba kankuyambeko gwakya eddagala. Nze ndi muli wa muceere yemmere yange esinga okumpomera. Tukola bwe tuti. Lisaanukule nga bw'olaba nkoze. Yamu empekeyo, tolako empeke y'emu. Balansi muffemu, osaanikire wabbali. Kwata emmere yo, empeke kuba ogityo gimira. Togimenyamu, kwata emmere yo. Empeke ng'egenze, ky'onywerako kyonna ky'oba okwata. Nabagamba nti ebintu bya mirundi ebiri ebikola obulamu bwo. Tewali mbeera gy'oyinza kuteekawo nti egenda kukulemesa gwe okuba omulamu ng'ate waliwo embeera ekubeeza omulamu. Okyasolomera eddagala likyali lya bwereere. Bannaffe abaakulembera embeera lino baaligulanga miliyoni emu omukebe nga gwa mwezi gumu, nga buli mwezi alina okutola akakadde ka ssente alwanira bulamu ne likka ku mitwalo 5, ne likka ku mitwalo 3. Twebaza Katonda. First line, second line lya bwereere. Togezaako okweteeka mu mbeera ey'okuluzinga obulamu kuba tosobola kumira ddagala. Mukwano osobola. Olaba abantu balwala nataka kusaawa esembe namusaamu akaseke kasinga okutya naye n'akola exception n'agamba nti bakanteekemu nsobole okufuna ekyokulya kiyingire munda. Okyasobola nnyo okumira empeke eno. Kwata emmere togimalaawo, gattamu empeke eyingire, saaka amazzi, empeke egende ekola ogwayo. Tewali nsobi gy'oba okoze singa omira empeke yo ng'omisiza ekyokulya. Tomizisa walagi, tomizisa omukombooti, tomizisa bbiya. Funa ka juice, funa amazzi, funa caayi awoze. Emmere yaffe nga bw'ogirabye embeera etambule. Nabagamba nti amaanyi gaffe gali mu kwogera. Ffe bwe twogera mwe ne muyiga. Terimirika. Muzungu yakola empeke. Mbalamusiza nnyo nze Mr. Ace. Kakati mwabayina ebigambo ebingi mwogerera bwereere. Eno empeke yakolebwa kumiribwa. Ne bw'ononsekerera nja kugimira. Gwe muganda wange amira eddagala nga nze. Kya mugaso nnyo. Empeke ya buli omu. Remember buli muntu alina akawuka kambagamba amazima okujjako nga weekebezza no proving nti oli negative. Kera ku makya ly'emmere yo. Tosekererwa muntu, tokkiriza kucunya. Ly'emmere yo, kwata empeke, gimire, genda okola emirimu gyo. Ejja kukolera mwana wattu singa onoogimira ng'oyagala. Saayo omutima ng'ogimira, ba ku bantu odde ku mpeke. Kuba n'abantu bamira misana gwe omira kiro. Bamira kawungeezi omira ku makya. Buli omu alina obudde bwe. Mira empeke kakkana. Ojja kubaawo. Ogaana okugimira tujja kuziika. Kubulira amazima. Obubaka obuwulidde butambuzeeko buweerezeeko munno
buweerezeeko mukwano gwo, buweerezeeko abantu ab'enjawulo. Tomanya vidiyo egyo sharingidde omuntu omu ante esobola okutambula n'etuuka ku bantu 10. Oluusi noba ng'owonyezza obulamu bw'abantu nga 10. Seera ebimu binzigwako kunyolwa kungi naye nga kyajja tewayi kyakkola, just ekkubiriza abantu abo kubeera nga bamira eddagala, kuba wakeya, kubeera ng'omugumya mu budde okuba kumutwalako mu bifo ebisanyukirwamu, mutwaleko mu bifo ebisanyukirwamu aleme kubanga ate tabeera nnyo mu birowoozo. Gwe n'atasobola kugenda ku TikTok kulaba vidiyo ezo, ogenda zisanga ku channel yange eya Shifah TikTok News Updates 256 gye ngenda okubeera nga nza uploadinga. Wano tugenda kubeerawo ne live z'anaaba akoze. Gwe wenna alina ekibuuzo osobola okiteeka mu comment section awo, nze nja kusobola okuba nga nkimubuuza era nga akituddamu. Sinakindi inshallah we ndiba ngenze Uganda, omwami ono ndimunoonyaako ne mwebuuliza ebibuuzo nga obanga tuli ku live obanga tukozeeyo vidiyo. Naye nga mbagala nnyo, mbagaliza ekisinga obulungi buli omu kyakwasaako engalo Allah abeere nga akimubalira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobasekereranga bayambe, naawe tomanyi bibyo nkya. Ebiyita ekiro baagera teweeyibaala. Okyeyita omulamu, naawe weewuwo toyita naye. Bangi betulabye basekanga naye lwabalya. Tobasekereranga bayambe, naawe tomanyi bibyo nkya. Ebiyita ekiro baagera teweeyibaala. Okyeyita omulamu, naawe weewuwo toyita naye. Bangi betulabye basekanga naye lwabalya.